Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Okay, katuyingireko mutabizi mukwano like nga tumanya ekiri olunaku lwaffe olwaleero. Hello. Benadi. Yes, sir. Uriotya. Ngende, sir. Yes, sir. Bamusabi ntabukoza kadima na maji aleka bakozo likubita FM kinta buli ky'omuziki. Yes, sir. Wanange. Yes, sir. Benadi chichi mutawana kyo ino obuzibu. Yes, sir. Obuzibu ki? Obuzibu wa mukazi wange yagenda Dubai. Mukyalo bamuyitani. Bamuyita Pavini. Pavini? Yes. Obuzibu ki obuliwo wagenda Dubai? Okyagala agenda Dubai kuba batirayo abantu. Iyo okufa go bagambe buli omu wafa buli wali okufa kokka. Andi munanga abaana tulina basatu. Kati okuletera abaana abasatu kibata kiriyo. Lwaki toyogerako naye gwenga gwe? Ngedde naye abawaka bonna ngedde nalo mukazi aganye kati nezija ku biiti mfuna obuyambi. Ekyo olina okukola kiri kimu. Omukazi osobola omuleka n'agenda okuba oyinza okuba nga temwesobola nammwe agenda yiye. Akatono akaliwo ke tujja okulya. Agumye sente tujja kufuna. Sente madaala. Kati ye agamba atya? Ayagala genda. Bw'oyogerako naye? Yango omusajja. Yagala tugenda kufuna sente, yagala agumikirize. Okay. Yes, sir. Oyagala agumikiriza abeerewo? Yagala agumikiriza abeerewo. Sente tuyafuna. Okay. Ye Pavini? Yes, sir. Pavini, mama Patu, tata Patu. Gwe tata Patu. Yes, sir. Okay, katumukubirako tuva ku Bukedde FM tulabe. Kale, sir. Bambi. Ino wachamugana muleka agenda. No, mulibaamu abakyala nga ine ensonga ezimutwala okukola. Katumuwulirize. Ye Pavini? Pavini. Eno omusajja agambye tata Patu. Hello? Pavini. Wanje sebo. Je baliko Pavini? Kale sebo nawe je baliko. Bamusabi ntabukoza kadima na maji aleka bakozo likubita FM ekinta buli ky'omuziki. Kakati Pavini. Wanje sebo. Tata Patu yatutumye. Wanji? Tata Patu. Tata Patu Bwavu Benadi. Abadde akutumye. Kakati ngagamba twogereko naawe oyimirize ku bintu by'ogenda Dubai. Kuba oyagala genda Dubai, mulina abaana basatu, oyagala kumulekaawo, kwegamba nga takitegeera ng'akweraliikiriddeko. Wanji? Aha. Kiki? Nedda munange buli kimu nakigobyeko dda buli kimu nakimaliriza na mugamba ngenda. Kiki ekyagala okutwala nga muli maka gammwe agateredde entende? Nange sijja gumira Bwavu, sijja kusobola gumira Bwavu bwendimu. Bwavu buti obwavu bugwawo. Nedda obwavu bungi Tata Patu obwavu bususse. Gw'omanyi okubonaabona okuli e Dubai? Kangenda omuwala bwambonyeebonye. Omuwala bwakubonyeebonye kakati nnyabo bw'onaafiirayo abaana bo ne famire yo. Ku bwavu wa Tata Patu. Nera ninge yafedda tanno kangende enkole. Nafadda ku bwavu bwe. Kakati tugenda kukola tutya? Lwaki toddirizaamuko? Temusobola kunkyusa ngenda kukolera abaana bange. Ngenda nabimaliriza ngenda ku Lwakubiri. Ku Lwakubiri? Yes. Ne kati omusajja ogenda mulekeraani abantu ogenda mulekeraani baawo? Muki kumulekera abantu abaana be. Okumulekera kyentegeeza nti oba omuwadde chances nnyingi kuba gwe mukazi we kati agenda kukola atya ne mu nsonga z'amaka. Ku bakazi bayina ajja kubeera waawo gamu bawuge. Ayina abakazi? Ayina bangi. Tukwegayiridde mukwano twewombeese tukwegayiridde sigala. Nedda munange tewali kikyasobola kunnyimiriza okuggyako nga kintu kimu nga ndoze ettalo naye nze ndaba nagenze ddera ndi Dubai. Nyabu naye tukoze tutya musajja nga mulumiriddwa naawe nkulumirirwa amakaago. Wenaye kuba nnyoko kasooka enkubuuzi. Wanji? Wenaye kuba nnyoko. Mbayina. Kati kwatako omu. Omuwe engeri gy'omulumirirwa. Ekiki?
mukazi nga mukambwe kirabika ndowooza embeera mbi bambi. Special reporter abantu mu balanguzi ku 96.2 Fama. Embeera ya COVID buli muntu ali mu kutetenkanya okulaba nga abeerawo. Wano waliwo omuvubuka akagwa ensonyi apaapaganye n'omukazi omukulu ali mu myaka 6 n'amutuusako obulisa maanyi. Siwagudde njagala ombuulire kiki what happened okubeera nga opaapagana n'omukazi omukadde oyo? She was singing some religious laments. Oyogera n'oluzungu. Okay, continue. Tell me. So those songs attracted me. After attracting me, I decided to say that you lady, what a big deal. How come that you can sing like Beyonce, Rihanna and those musicians from abroad? Katika nkubuze, after omukaddo oyo amaze okuyimba obuyimba buli romantic, what did you say to her? I said that, hey lady, it seems your music is exciting, but the way you sing very slowly. Agada bange. Ogenda okwogera n'oyo omukazi emyaka 6. Wabadde muna sente meka mu nsawo in your pocket? By that time I had a free cash. I said that, what if I offer this lady 2K? You can be added to her. Kati okizudo inamu 3,000. Omukazi yakugamba ayagala ko sente meka? 2K. Banange. Kogwe. I said that 2K for what? And you take me in the fuel and say that, no problem. Yeno ndabanga serious case. Erimu engeri lepo. Yichamvuna kuba disrespect najimuwadde kuba ku mukazi wenga ye namazemu ki respect. Kati ne wetondere muzeyi na nyine mukyala. In English? I'd like to request for apology. Yes. From the man of the what? Of the wife. To just forgive me because for me, even if they necessitate money for Christmas days or these big days, I don't have anything. I'm a broken man. Awula yagamba ati olika gobadde osalako omukazi ono ebbanga. No. Kati singa kazende boy akuzitira omukazi oyo nagamba kati sikyamwagala mutwale osobola okumalako naye ne mukadde ono emyaka 6. Ndi poor. Ina kyenina. Kiwulire. Ne kati nebuuza kiki kyadde kikubwongo obwo okukakana ku mukazi emyaka 6 ofaafagana naye. What was on your mind? Did that thing accidentally, abruptly, it came. Mazima. Even right now I'm saying that, am I normal? Special reporter abantu mu balanguzi ku 96.2 Fama. Ngudde kamotoka kali mukwesukunda simanye basengabizo bazenchamu zifunye mu soko oba mulimu ejjadu. Mwe mukola ki mu motoka abo omusajja uli afubutuse kweko bawo. Kati gwenyabo engiriyo kajogenda okumpona ng'oluvudde ku ntobo ono mvubuka musinkanye muti. Mbadde ndiko no muvubuka nankubira essimu. Nakugamba ki? Nangamba apakinze walinga ku gate waffe. Kogwe. Nenzija. Kati boze n'okola ki? Navuga emmotoka nasimbula. Navuga emmotoka nga tumanyi gya kutwala. Ne mugamba kati ontwalawo. Koye. Tugenda ku kafa kali kyakali safe kunyumyamu bunyumya naawe. Ekitegeeza mbadde mwebase naye direct. Mbadde sebase naye direct. Layira. Aga Katonda mu ggulu. Takikoze kati mbadde mukola ki? Just kankiyite nga bw'okola romancing. Kati njagala ombuulire ono omuvubuka yakusangawo okujja okwegomba. Nga tugenda kuziika eyo nanneesibako. Mubadde mulabagana oba nedda? Tulabagana. Ne mukola ki? Just ne tunyumya bwe tunenga seebakangako naye. Kakati njagala ombuulire amazima. Omusajja wenzijidde afubutuse emisinde abadde akola ki? Abadde annebaseeko bw'ati. Atya? Bw'ati. Gwe ng'okola ki? Nga nzigyemu empale. Kati kirabika oyagala kunzanyisa buzanyisa onfudde kaana akatu kati ngenda kutwala ku polisi direct. Yambala engoye tugende kasaawazi njambala engoye tugende. Nange nkitya. Kati kikyotya? Oba mugenda tuteeka ku radio. Nga lwaki sikutwalayo obudde buno obugenze okanye n'okuva gy'oli. Kati fuluma emmotoka tugende kutwale ku polisi. Tajja gwe nsaasira. Ngambye fuluma tugende. Taata tugende ffenna wali. Otandise ogenda ku nsonga. Nze nkulabemu. Mundeke. Aya basi.